bwe nkola ekintu njagala okukikola n'enkimaliriza nga kyalubeerera siddakiika nti sizimba biyumba bino lwa mutabani wange by'abazzukulu otegekera abazzukulu omusenyu guli gwonna okulaba guli tulina okubeera abantu abatunulako mu maaso kati omwana owange agende naye akompitinge ku mulimu n'omwana ow'omuntu omulala kiba unfair. Create jobs, tondawo emirimu giwa abalala n'omwana yenna awulira nga ali interested mu byokola naye naye akola okwo kuba wano ngenda kuteekawo project y'embuzi oba ente ez'amata oba okugula ente okuzisavuwaza kuba nsimbye omuddo ekazaana ate buli eka emu omuddo gwensimbye baguyita pochon buli eka emu eri sente 10. ogwo guli ludda wagusangibwawo wagugjeewa Kaabanyolo era bagujja Kenya naye nga guva Thailand baguyiyiza Thailand era kyova ogulya pochon kisagazi ekikula okuva wansi tekiriiko majimbi n'ekiwoma okuva wansi mu myezi ena kiba kituuse wano mita emu n'ekitundu okitema kyonna mu mwaka okitema emirundi 4-5 byebyo watugambye okulengerera ewala. Yes. Kati walengeredde wala oyagala kola project y'abazzukulu. Yes. Oh. Yes. Nga ekintu kati eriyo ebintu wali ojja kulaba nasenze mmwanyi nawano wonna abo baatemyewo emmwanyi nze luli bwe nasemba okujja muno mwalimu mmwanyi na bitooke. Yes. Naye kati abaana bange bafeelinze okwapreciating emmwanyi. Omwana omuwala financial analyst, she's an investment analyst. Buli we tutuula ambuuza taata leeta records. Agenda okulaba ng'emmwanyi ezibaddemu mu season 5 emu yokka gyekoze. Nakugamba nti oyinza otya okuinvestinga mu kintu ekireeta money seasonally. So kati olina okulaba nti ate abazzukulu bo tebajja kwagalana kulinnyayo naye embuzi olwokuba zizaala ziyingiza ssente olubeerera ekyo kiyinza okwatractinga omwana kati ke baatuleetedde amasannyalaze ogalabye waya ziizo eno ennyumba ya mutabani wange is country home ne muzeeyi wange. Yes. bw'aba azze asula omwo ne bw'aba ali mu kibuga eyo nga ayagadde okwekoonako we yeekonye tagenda mu bufoofofo obukyamukyamu agamba kangende mu kyalo ewaka alina mmotoka vuga mmotoka yo garagi kweri yingira omwo spend your weekend here.